kintu kino nze nga kikola era waliwo akalulu ke bankuba akalulu Alan Sewana na nyanja era nabanika nga Alan waba kale ankubye naye nze nsaba abawagizi bange bonna abazze nga bampagira mu comedy ndi serious njagala kukiikirira abantu abatasoma neetaaga abalina ebizibu nange nina ebizibu bwe mpa akaluluko ng'okimanyi olina ebizibu nga nange nina ki ebizibu ogambye oyagala bwemupi olowooza omulimu gw'emupi kukola ki omulimu gwa MP gukola ki omulimu gwa MP waliwo olujagalano mu kitundu ku kyalo babamenye babagobaganya ku ttaka omulimu gwa MP kutuukirira bafiiriddwa sooka otubuulire ebintu ebiri mu manifesto yo byogamba nti bino byenyiza osookerako kino ebirwa manifesto gibuulira abantu bagimanyi okusoma kwange kwetaaga oba okusoma nakugambye saasoma osegere okusoma kwange kugaye saasoma nze njagala ataasoma mu palamenti teri muntu ataasoma gw'otandika olyo gamba ogendagendayo nga tewasoma ani agenda okuwa akalulu ekiki mu palamenti kyogamba mu palamenti boogera Luganda baagala mpapula empapula bwe baba baagala empapula ngenda kulaba Jesi Muyingo kapere twakoma luli ekatooke ng'osoma P1 tewamalako kati Jesi Muyingo agenda kukuyamba atya kati nze nagenza okulaba nga P4 gibeeramu mwaka ku mwaka nga ndimu ekyo ekibiina kyekimu ninga eyalogebwamu ekyo ekibiina kati nsalawo mbiveeko akirisi neesimbewo kubanga ne mu palamenti boogera Oluganda balooga kyogaba mu gundi Anita Mongo tamanyi Luganda bateesa mu luzungu Anita bateesa mu luzungu shalekana Anita Mongo ayogera Luganda ono Jeffrey Lutaya wawana ejindi wano e Masaka ayogera Luganda osigera ono gundi ono Mazongo tuyani mama mwela tambute no mutwe kwa Mazongo tu Yudaman Dr. Yudaman tamanyi Luganda yazeebuziwa kusomero kusoma nenga amaze genda mu parliament yamaze genda mu parliament nafuna sente then aliyokaddayo kola ki okwongerako ku bitabo kati nange kama mumpe ngene mu parliament mfune sente awo emisomo gyange kikole ki gyeyengere osanga ne P4 ngera kola ki givaamu